Mukaseera kano Eddie Mutwe awambiddwa. Ng'era awambiddwa abatugumbuzi, abamenyi b'amateeka, aboonoonyi b'eddembe mu ggwanga Uganda. Nze sikyabayita bakuuma ddembe. Mwabakyabawa erinnya ly'abakuuma ddembe mugende mu maaso nga mukyali bayita. Naye nze sikyabayita bakuuma ddembe kubanga be bantu abakyasinze okumenya amateeka mu ggwanga Uganda n'okutulugunya eddembe ly'Abannayuganda. Abo be bantu abayimirira ku buzindalo ne bagamba Ugandans mukuume emirembe. Tukuume emirembe ffe Bannayuganda, naye nga bo kennyini abalina ogikwatisa tebajja gikuuma. Ffe batuteekamu kali ako okutusumagiza tukuume emirembe. Tetutabangula ddembe, naye ng'ebikolwa byabwe bitusindiikiriza okutabangula eddembe mu ggwanga Uganda. Mu kaseera kano Bannayuganda njagala mukimanyi tuli mu kye bayita political crisis. Tuli mu mbeera gye bayita economic crisis. Tuli mu mbeera nga ffe kennyini tulina okusituka tubeeko kye tukola. Kubanga we know this regime is in panic. They don't know what is next. They don't know what is going to happen tomorrow or today or what or next year or next month. They don't know. That's why bakozesa obukambwe bungi ku bannansi, ku the civilians abatalina yadde akati. Okitegeera? That's why bakozesa obukambwe bungi okuwamba Bannayuganda n'okubatulugunya so that they keep us in fear. Bali mu kwetolola mukulembeze, tumanye nti security guard y'omukulembeze yonna eweddewo. Kwe kuli Akireewo, kwe kuli Gaddafi, kwe kuli yuyo Eddie Mutwe naye bamututte, kwe kuli ba Smart. Bali mu kwetolola president so that tutuuka mu campaign ezigenda okubaamu emivuyo n'ekitta abantu kye tumanyi obulungi ng'ali mu bbanga nga talina yadde ababakuma. Ekyo kyonna bakikola kutumalamu maanyi. Waliwo akafaananyi kengendo obaterawo waggulu. Mukulu Museveni ne gurupu ye ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Didigi bo balowooza bwe banaakola ebikolwa ebyo bagenda tuteeka mu mbeera tutye tusigale nga tetulina kye tuzzaako tuwanike. Njagala mbabuulire eddembe balirwanirira. Eddembe tebakaaba bukaabi kulifuna. You have to fight for the freedom. You cannot cry for freedom. No. The more you cry, the more your people will die. Okitegeera ebyo ebigambo bayitawe byayogebwa president waffe Kyagulanyi Ssentamu mu luyimba lwe. Oyina okulwanirira eddembe. Eddembe tebakaaba bukaabi kulifuna. Gy'okoma okukaaba ng'akunyigiriza nga gw'okaaba bukaabi abantu bo gye bagenda okukoma okufa. Bannayuganda gye bagenda otukoma otunyigiriza nga tukaaba bukaabi gye tugenda okukoma okufa. Kubanga atunyigiriza ate ye atunyigiriza mu kutya. Wali okubyeko omusota ng'otidde ng'obwekanzi ng'otidde nga tomanyi tobagubadde kugenda nakkuluma. Amaanyi gojjayo okugubba okubisa amaanyi mangi gali n'okutya kuli okukubeera mu mutima. Kati ye gavumenti ya Museveni kyeri mu kuteeka ku Bannayuganda naddala abaana b'enkyukakyuka. Naye njagala okutegeeza mukulu Museveni ne gurupu ye nti abantu abeetaaga enkyukakyuka mu ggwanga bangi. Ogenda kukwata bangi, ogenda kutugumbula bangi, ogenda kusiba bangi. Naye revolution tegenda kudda mabega. People, they want change. Even if you kill or you abduct or you do what, as long as you don't solve the problems of Ugandans. Ugandans, they are seeking for change and they are going to change your regime. Even if it takes how many years, how many days, how many weeks, how many what, Ugandans are going to overthrow your regime, Mukulu Museveni, and your group, and Muhoozi Kainerugaba. Bannayuganda bagenda kukyusa obuyinza bw'eggwanga Uganda, ne bwe munaatugumbula, ne bwe munaawamba, ne bwe munaakozesa amaanyi mangi, ekyo tekigenda kujjako Bannayuganda okugamba nti we want change. Even if you abduct us all, n'otuteeka mu makomera, abanaasigala emabega, they are going to do the exactly we are doing. This revolution is not going to stop, even if how many years, how many what, and I cannot even say that free Eddie Mutwe, we can't. Bannayuganda tulina okulwanirira eddembe lyaffe ffe kennyini okwesuulirayo ogwa Naggamba, kubanga bino byonna bikolebwa tulaba ffe tubiwa
legitimate okukolebwa because we have done nothing on this stupidity and the impunity going on in Uganda. Tugenda mu kalulu ke bayita protest vote. Buli munna Uganda wali akimanye bana abasajja batutayo nsonga ki bakozesa amaanyi mangi okuteeka mu kutya ne fear. Akafaananyi ako mukalaba ebigambo ebikaliko, it is more dangerous even to yourself. Kati ye Museveni alowooza ffe bannayuganda aboogera oba abamuwakanya tetumanyi nti ali so dangerous to our lives. Yalowooza okukola ebikolwa eby'obukambwe n'obutemu tugenda kusirika tubiveeko tutuule butuuzi tumutunuulire. Ne yeerabira nti buli gy'akoma okukola ebyo ebikolwa n'ababadde batannalaba balaba ne bagamba but this is too much. Kana akafaananyi kaliko ebigambo ebyo naye tekalekera ngaawo abakanywa oba okukakozesa oba okukalya okuyimiriza kuba bakateekako ebigambo ebyo ebikanga era ne bakalaga kali so dangerous even to yourself. Naye abantu basigala bakyakakozesa. Kati neeyongera okutegeeza Muhoozi ne taatawo ne bwe munaakola ebikolwa eby'obutugumbuzi ebikyasinze okubeera eby'obukambwe ku bannansi. Bannansi tebagenda kusirika, bagenda kusigala babagamba we want change and we want it now. Ekyo kye tutagenda kulumamu. Tukimanyi mukola bino byonna kuteeka mu bannayuganda mu mbeera etasobola yadde okubagambako, yadde okubavuganya, yadde okukola ki. Mulago obutiitizi bannayuganda, njagala mukimanyi nti bano abasajja tubatya buti. Bannayuganda ffenna tetugenda kukyusa Uganda, tetugenda kusituka nti ffenna eggwanga ddaba. Bannayuganda batono nnyo bwe bati basobola okukyusa Uganda. Akakadde kamu ak'abannayuganda okuva ku bukadde 45 basobola okusuula gavumenti ya Museveni eyo. Naye okusirika kwaffe kwe kuwadde ebikolwa nga bino ebyejjoogo okugenda mu maaso. Our silence has given this regime the legitimate to do this nonsense in Uganda. Kubanga kyemmanyi obulumi bwe tuwulira munda muli ne tubusiriikira ne tusirikawo obusirisi kyekibalowooza nti mu Uganda tuyina emirembe, abantu bonna bavaayo okuboogerako baba batabagula ddembe, baba babuusa mu abanyiivu kwe kutabangula eddembe kye bagezaako okutegeeza. Nalabye Jeno Kahanga Muhanga nga yeewerera, nga era yeewerera abantu abambala Just Beret. Olaba munnamagye yatandikebwa okuuma eggwanga ba civilian batuuka omunyiza to that extent. Golowooza biki bye baba batendeka eyo nga bali mu kuyiga kwegamba amagye gaabwe ne poliisi. Njagala mukimanyi we are fighting with UPDF, police and the regime with Bank of Uganda, so don't expect anything like on silver plate. Yes, Ugandans tugenda mu lutalo and we have to do something as civilians, as citizens of the country. When ndaba twetaaga eddembe lyaffe tulina okusitukiramu. Speak! Bw'oba tosobola kwogera baako kyokola. Don't sit in your house and wait the miracle from the gods, because it will never happen like that. Even Israeli bakyalwana nga balwanirira eggwanga. So how do you expect that the miracle is going to come from the heaven and bow in Uganda and everything will change just in a minute? We have to fight for it, my dears.